olina okusoomozebwa kuyitamu mu maka nkwanjulira program Family Life ku Prime Radio olw'okuzimba n'okudda obujja mu maka. Program Family Life wano ku Prime Radio. Wabadengo na mu maso nze mulinga ndowooza bingi biringa obukulu bw'eggongolo nga mwatusagala oleke kyokka ng'ogenda kukola nenjagala nkwesibeko naye nga tekisoboka baby nga njagala wakiri okube olimbe ku mulimu nti oli mulwadde nondeka wandese ng'omutima guluma omutima bwe gulwala okwagala gaguluma otanyige ekyoba omire ku ddagala kuwone okwange olinga omulya kituli omukwano agamasimu genkukubira manyi olumu gakujja waya ag'okumukumusasira kuba nti manyi obeera bise lumunenerwaza osobola okudda tube babiri kusaba toncawa olw'obwo obutegotego panado bamutenda okugema obulumisebo gezako nenkwesonyiwa nsobola okubeera happy obwo buyimba bw'omukwano nembuwulire bivaamu ne bunkabya kyokka nze mukwano ndabye omutima we gulwala okwagala gaguluma otanyige ekyoba omire ku ddagala kuwone okwange olinga omulya kituli omukwano omutima bwe gulwala okuwagala nga guluma otanyige ekyoba omire ku ddagala kuwone kuno okwange kulinga omulya kituli omukwano
mikwano gyange abalungi abaagalwa, erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Mukama yeebazibwe okubakuuma n'okubalabirira nate kutuusa nate lwe tuzzeemu okuwuliziganya. Amaka Mukama yagatuwa tugabeeremu, tumuweesa ekitiibwa. So n'obufumbo bwe yabutuwa kiikirire eggulu. Amaka kyekifo mubeera abantu bintu. Obufumbo bwe bubeeramu omusajja mukazi we. Nga bwe twayogera ku bufumbo nti tebuzimbirwa ku kwagala, naye okwagala kwe kuzimbirwa ku bufumbo. Kubanga twatunuulira okwagala ng'omuntu takusobola, ne tutunuulira kuwulira ng'omukyala bamugamba nti owuliranga bbaawo naye takisobola, naye babeera mu bufumbo bwe bubaleetera ebyo byombi. Bamala kubeera mu bufumbo, omukazi n'awulira bbaawe by'asobola okuwulira, n'omusajja n'ayagala mukazi we by'asobola okwagala. Naye okwagala okwanamaddala, kuwulira okwanamaddala, Setaani yakutemaatema n'akutugyamu. Kati ensonga lwaki tufuba bufubi okubeera mu bufumbo, tusobole okukola ekyo ekyokwagala babuulize. Erinnya nze omukadde oli Ezekiel, nga mpeereza mu kkanisa eno ng'omusumba. Njagala nga tetunatandika tusabe. Kitaffe omutukuvu Katonda ataggwaawo mu ggulu, twagala okukwebaza kubanga otukumye n'otulabirira. Naye kaakano tugenda okuyiga ku kigambo kye watuteeresa eky'amaka n'obufumbo. Tuyambe otuyigirize, tuleke tutambulire mu kigambo kyo, tuwangule ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ebeera n'ekigendererwa ekinene buli lwewandiikibwa, era ne buli lwe tugisoma tuba n'ebigambo ebinene ebikulu. Engero 22:6 zikiriza nti buli muntu olunyiriri luno alumanyi. Lulina ebigambo ebinene ebikulu ebigamba nti manyiiza omwana omuto mukube erimugwanira okutambuliramu. Awo ne bwaliba ng'akaliddiye talirivaamu. Mukwano gwange omwagalwa, amaka okugasobola obulungi n'okugazimba tusinziira mu mawanga gye tuva, tusinziira gye twakulira, tusinziira ku batuzaala, tusinziira ku bantu be tukolagana nabo, tusinziira gye tusomera, tusinziira ku bantu be tukuze nabo. Abo be bazimba empisa. Empisa gye tuva wakola nnyo empisa. Era kino njala kugamba nti kirungi omuntu gw'ogenda okufumbiriganwa naye obe ng'omumanyi. Si byakulonda bulonzi, si byakusanga busanzi ng'oli atambula gwe n'oleeta buleesi. Singa tunaaba tutunuulidde amaka agatambula obulungi, tujja kuba nga tutegeera oli gye yava. Ate bwe tunaatunuulira amaka agatambula obubi, era tujja kuba tulaba oli gye yava. Era omuntu gye yava gy'akulidde kikulu nnyo, kikulu nnyo. Lunaku lwa leero tujja kutunuulira omuntu gw'ogenda okufumbiriganwa naye avaawa, omumanyi. Lwaki osobola okubeera naye n'obutabeera naye? Naye mu ngeri endala nti togezangako n'omundu n'ogumu okukemebwa mu bufumbo. Ng'oli mu bufumbo togezangako n'omundu n'ogumu okukemebwa nti olina gw'osobola okukyusa, nti osobola okukyusa musajjawo oba osobola okukyusa mukazi wo. Waliwo ebitakyusika n'ebikyusika. Kakati ekiremesezza abantu amaka kulowooza nti gwe munno osobola okumukyusa, osobola okumumatiza, osobola okumukaka n'akyuka. Waliwo ebitakyuka nga ne bw'onookola otya tebijja kukyuka. Era ekimu ku bizibu ebitakyuka bwe wantu omuntu gy'omusanze empisa gy'akuliddemu kyali kyonna. Kyova olaba nga bannaffe baatusooka mu bufumbo. Kanjogere ku bajjajjaffe ne bajjajja babajjajjaffe. Bo tebaawasanga mukazi, baawasanga maka. Lwaki baawasanga amaka? Baawasanga amaka okusinziira mu mpisa
ze galina baba naazisobola. Kino kyategeezanga nti baawasanga abantu be bafaananyako waakiri enneeyisa. Katuve Kabaale okujja eno byali byabufuzi byatugobye Kabaale, ebya DP ne UPC Kabaale byali bibi nnyo, tebyali birungi. Ne tujja eno taata yali wa UPC ng'abalala ba DP. Ne DP bwe yawangula neefuga, yafugira emyezi 9. Buli ali wa UPC Kabaale yabonaabona bano okufa baafa ne badduka. Naye kye njagadde okujjayo, tulina abantu we twaddukira bayitawo Lukinga Mwankole ne tufunayo ekibanja. Naye taata olwagenda okusaba embazi y'okutema emiti azimbe, twali ku makya nnyo, yasanga abasajja n'abakazi n'abaana n'abakadde nga baatamidde, baguddewo, abakyanywa. N'asaba embazi ne bagimuwa. Naye yajja mu kkubo ng'alowooza, awantu wano abaana bange bakulire mu kifo kino. Abaana bange abawala n'abalenzi, nze nali muto, nze nali nsemba mu kiseera ekyo, nze naliwo myaka 2. N'agamba abaana bange abawala bakulire mu nkula efaanana bw'eti, abalenzi bange bakulire mu nkula efaanana bw'eti, abaana abato babeere mu mbeera bw'eti, nange nsimba olusuku, nange nsogole omwenge, nange abataka bajje banywe, abaana bange bafaane bwe bati. Yajja n'atuuka ewaka, emiti teyagitema. Kwe kugamba mukyala we, n'agamba ngenda kuzaayo embazzi ngende e Buganda. Bwetyo bwe twajja tuleme okukulira mu mbeera eri gye yalaba. N'olwekyo omuntu gy'akulidde wakola kikulu nnyo, wakola ekintu eky'amaanyi, watwala obulamu, wakola empisa oba emize. Ng'atunuulire olunyira twasomye luli nti manyiiza omwana omuto enkuba erimugwana okutambuliramu, ne bwangaliba ng'akaddiye. Kakati kino kireeta nti omwana empisa z'akuze nazo tajja zikyusa, oba emize gy'alina gy'akuliddemu tajja kugikyusa. Ekisooka, twagala kutunuulira nti abantu bakula mu ngeri ki, bakulira wa, kikola ky'empisa, kibakosa kyenkana wa, kibakosa tekibakosa. Lwaki kino abantu tebanyumirwa nnyo kukyusa kituufu? Bwe tutunuulira ebintu bino ojja kulaba nga omuntu gy'azaaliddwa weetaaga okumanya gy'ava. Bayibuli bwe yali ng'eyogera mu Ngero Ssuula 3:10 yatandika n'ebigambo nti ebigambo bya Kabaka Lemweri bisomebwa nnyo, era n'agamba nti omukazi omwegendereza anaayinza okumulaba, kubanga omuwendo gwe gusinga wala amayinja amatwakaavu. Omutima gwa bba gumwesiga, so twabulenga amagoba ennaku zonna ez'obulamu bwe. Oyinza otya okufuna omukazi omwegendereza omu Bayibuli? Njatunuulire, bw'obanga omukazi gw'olina oba omusajja gw'olina azaaliddwa abazadde be bombi nga bavubuka. Omuntu okuzaalibwa abavubuka, taata ne maama nga bavubuka, kiina kye kikola ku mpisa. Bwe nali mpandiika ekitabo kino ekitibwa Olugendo Olutuusa Abafumbo mu Ssanyu, ku peegi eya 5 bw'onooba ng'okirina, njagala owulire ebigambo bino. Omuntu ono azaaliddwa abavubuka atera okuba omugezi, naddala singa akulira mu mikono gy'abazadde bano bombi. Abeera mukambwe, naye ate abeera nnyo n'ekisa. Bakola emirimu mingi okusinziira ku egyo egikolebwa awaka, era banguwa okuyiga ebintu ebiggya, babiyita ebipya. Abantu bano bayiga nnyo era bafuna obudde obukola ebyabwe. Banyumya nnyo emboozi ez'amakulu, naye tebatera kukyala oba okukyaza. Singa weetaaga omuntu alemera ku nsonga, atakyukakyuka, funa oyo. Balina ebizibu,
banguya babonyaabonya banyigiriza baagala nnyo okwanguwa okubonereza era buli nsobi agitunuulira n'amaliriza ng'abonerezza. Singa ofumbiriganirwa n'omuntu oyo bw'otoba mugumiikiriza nnyo obufumbo buyinza okukulema. Owulidde omuntu azaaliddwa abavubuka nga mukazi oba musajja naye ng'azaaliddwa abavubuka, eyo mpisa ye. Omuntu ow'okubiri ye muntu azaalibwa abakadde oba yakulira ewa jjajjaawe naye alina ebizibu, oba musajja oba mukazi alina bizibu ate ebitakyuka, ne bw'anaalokoka ne bw'anaayavuwala ne bw'anaagaggawala era ajja kuba ng'alina ebizibu. Sigaanye olw'okubanga basobola okuva awo ne bagendako n'awalala n'akulirako awalala, empisa agattako ngatta endala. Naye bw'aba ng'akulidde mu bantu abo bokka kino kyabeera. Abantu bano tebanenyezebwa. Ŋŋambe yakulira azaaliddwa abakadde oba omuntu akulidde wa jjajjaawe baba balalulalu nga si bakambwe, boonoona nnyo ebintu biyita okudiibuuda, tebatera kulwana nnyo, beenyiizanyiiza, baba n'ekyejo kingi ekibaleetera okulya buli kadde. Okiwulidde? Era wano mu Buganda omuntu okulya alya nnyo abantu balowooza nti yakulira ku bujjajja. Era Baganda okukulira ku bujjajja buli muntu yettaniranga nnyo okugenda ewa jjajjaawe asobole okulya. Ekiwulidde? Naye ate wabanga oli mukulu ng'olya nnyo ate baakyusanga ne bagamba nti olya ng'eyasimatuka Kkunsa. Kkunsa yabanga musajja wa Kabaka eyakolanga emirimu gy'omu lubiri emikambwe ennyo. Kabaka bwe yabanga anyiize nga waliwo abamunyiiziza obusungu n'ayita Kkunsa, buli yabeeranga awo yattanga mutte. Kakati bw'asimatukanga n'oluwona abantu bakiteekamu olugero nti genda oli ebibyo osimatuse Kkunsa. So n'omuntu ono akulidde wa jjajjaawe aba alya alina ebizibu, alwawo kunyiigulukuka, ayagala nnyo okwegayirirwa n'okumwetondera, taba mwangu mu mbeera era tabuguutanirwa bw'oba olina ky'oyagala akuwe oba ky'oyagala okumugamba. Bw'aba azanya tamala mangu era singa ggwe gwazanya naye okoowa ye alaba nga amukyayi obukyayi oba amuboola. Omuntu ono taba mukozi wadde n'olunaku n'olumu, naye ate akola ky'aba yeeyagalidde. Buli lw'omuwabula alaba nga amukyayi era tamwagala awaka. Omuntu ono bw'akaddiwa aba nnyo n'entondo ezitagumiikirizika, so ate naye tagumiikiriza. Oyo omuntu nno munnange ng'azaaliddwa abazadde be nga bakadde mu myaka, oba omuntu gwe baazala n'akulira ewa jjajjaawe naddala jjajjaawe gye bazaala maama we. Embeera eyo agibeera tolina kyakumukolera, tosobola kumukyusa. Ne bw'alokoka ddamu, ne bw'ayogera ddamu, ne bw'abeera omubuulizo w'amaanyi, kintu ono nnyo kimunyiiza n'ayonoona ebintu n'abimalawo. Wali olabye omuntu ekintu ne kimunyiiza n'akwata ejjambiya n'akitemaatema, oba egiraasi n'emunyiiza, oba asanze omuwereddemu nga si njoze bulungi n'agikukuba mu maaso oba n'agikuba wansi n'agyasa. Ekyo tolina bw'omukyusa okuggyako yennyini nga yeegambye bannange byenkola nga bannange bibayisa bubi, n'agamba Mukama nsaasira nkyuse. Kati ye ne Katonda we ebo be beesobola. Kasita yeewaayo eri Katonda, Katonda yasobola omukyusa, naye ggwe ne bw'okuba n'omenya eggumba takyuka. Omukazi gw'olina oba omusajja gw'olina katulaba ayinza okuba ng'agwa ku muntu eyakulira ewa ssengaawe, naddala bw'abeera omuwala bino byasisinkana. Omuntu eyakulira ewa ssengaawe balina ebintu ebifaanana nga biwerako. Teri muntu yakulira ewa ssenga n'ataba mukozi okuggyako nga mulwadde. Kyokka ne bw'aba omulwadde ng'ayinza okusitula omutwe ku ttaka ne yeewaliriza n'akola, oyo omuntu eyakulira ewa ssengaawe aba mukozi. Waakiri afiira ku mulimu naye ng'atuuseeyo. Abantu bano baba bayiiya nnyo era asobola okuteekawo ebintu bingi mu maka ebitabaddeewo naddala bw'abeera omukazi. Ebintu by'omuteresezza abikuuma era bw'agamba nti babinzibako
kakasa kubanga baba beesigwa. Omukazi ono ng'afumbiddwa ayagala nnyo bba era bamuwuliza ennyo era agumiikiriza. Owulidde omuntu eyakulira ewa ssengaawe baakatwala akato ne kakulira ewa ssengaawe ako abamuwulize mu bufumbo. Naye nabo balina ebizibu byabwe bye bino. Aba mukambwe ku buli kintu era abonereza. Tatera kujjumbira bya kusoma oba emikolo egimutwala ewala. Aba mwenzi oba okwagala ennyo okubeera ne musajja we. Bw'ataba mwenzi ate aba ayagala nnyo okubeera ne bbaawe nnyo. Sengaawe aba yamuyigiriza oba obutamukweka ebifa mu bufumbo bw'abeera ewuwe ng'ali wa sengaawe okutuusa lw'alifumbirwa. Sengaawe tamukweka. Kati mu butamukweka mwajjira obwenzi. Bw'ataweerwa ayinza n'okutandikira ku bba wa sengaawe. Era ebyo abantu babifunye nnyo era abakazi bangi babisanze nnyo okubanga ebyobufumbo babitandikira ku babba b'abasenga baabwe. Kati omuntu oyo ayinza obutakyuka. Ekyobwenzi kiyinza obutamuvaamu kubanga sengaawe aba yamulaga ebintu bingi. Sigambye tebasobola kukyuka nga bategedde Yesu Kristo kubanga nkiddamu nti omuntu bw'ategeera ensobi ye n'ajanjulira Katonda yekka yasobola ogikyusa. Naye gwe omusajja we ne bw'okuba n'omumenya eggumba tasobola kukyuka. Kakati gwe weebuuza omukyala wange lwaki mwenzi nnyo omusajja wange, naye abasajja bo tebatera kukulira wa ssenga waabwe. Ekinene nnyo babeera wa taata omuto naye wa ssenga waabwe si nnyo. Naye kino twogedde ku ky'abakyala. Njagala nyongereyo omuntu eyakulira ewa taata nga taata talina mukazi, omukazi yagenda naye nga abaana yagaana okuwasa n'abeera n'abaana be. Abo nabo balina enkola eyaabwe etya nti omuntu akulira ewa taata we nga tewali mukazi mu maka ago kimufuula ow'enjawulo ku bantu abalala. Amaka mangi ag'engero eno galabika nnyo mu nsi ez'abazungu nga mu Amerika, England, Germany, Bufalansa ne Isirayiri. Mu nsi z'Abawarabu n'amawanga agalimu abasiraamu amaka ag'engero eno tegalabika kubeerayo nnyo. Wano mu Uganda amaka ag'engero eno mangi nnyo naye nga si buli kyalo. Ensonga yiino, ensonga ezireetera omusajja okubeera yekka ziwerako. Obulwadde bwa mukenenya buleetera abasajja abamu okwetamwa okuddamu okuwasa. Obulwadde bwa sukaali nabwo buleeta omusajja okulemwa okusanyukira mu bufumbo. Olwo omukazi n'anoba n'asigala n'abaana be. Omusajja abanga asumuluddwa ku muguwa taddeyo kuwasa. Oluusi obufumbo aba yabukoowa nga bwamuyisa bubi oba nga takyayagala kuba na buvunaanyizibwa bwa bufumbo. Waliwo abagaana okuddamu okuwasa kubanga mukazi we yali amwagala nnyo era nga tasuubira kufuna mulala alinga owuwe gwe baayawukana. Abamu bagaana okuddamu okuwasa kubanga emyaka gye gigenze, so omulala atya abaana be okumusekerera oba okumumma obuyambi. Waliwo abeekwasa nti bajja kuswaza abaana baabwe abakuze era b'obuvunaanyizibwa mu ggwanga oba mu kkanisa oba mu kitundu kye balimu, oba butaleeta baana ba mukazi mulala awaka okubulwa emirembe. Ensonga ezo zonna zikola empisa z'abaana era abaana bazikuliramu. Abaana abakulira mu maka ag'engero eno baba basirifu nnyo, tebatera kwogera era emizannyo gyabwe awaka giba mitono nnyo. Taata tabakkiriza kwogera oba okuzannya kubanga bamuwogganira. Abantu ab'engero eno balya emmere ntono nnyo era ebiseera ebisinga balya amawolu oba obutalya mu biseera ebituufu. Abantu ab'engero eno bakola nnyo emirimu nga tebaawulamu gy'abalenzi oba gy'abawala. Buli aguliwo bagukola nga tewali emulugunya. Abantu bano tebava waka era tebanyumirwa biduula, embaga, emikolo oba okwogera ebisesa. Olaba omusajja gw'olina oba omukazi gw'olina bw'oyagala munyumye ye tabyagala, bw'oyagala museke waapi. Katwogere ku bizibu byabwe. Embeera ezo zonna
ze baakuliramu ze zikola enneeyisa yaabwe. Tebatera kuyiiya, bakola buli kye balagiddwa. Ky'otomulagidde ne bwe kiba kyetaagisa nnyo era nga buli muntu alaba nga kyali badde kikolebwa, takikola kubanga tewali amulagidde kukikola. Tebatera kusaaga ate era nabo babonereza. Mikwano gyange omwagalwa, omuntu yakulira wa taata omuwulira, naye balina nabo ebirungi byabwe. Ebirungi byabwe bye bino. Tebatera kwogera nnyo awaka era baba bagumiikiriza nnyo. Entondo baba na ntono era ne bw'omulekawo tawuubaala. Bw'obanga toyagala biwoggana, bano balungi nnyo. Baba na busungu bungi era bw'ayiikirizibwa talwana oba okuyomba ennyo. Abantu bano baba balungi mu bufumbo naye nga si bwa ssanyu nnyo oba ennaku. Obufumbo bwabwe bubeera medium. Mukwano gwange olwo omuntu gw'olina ng'alina ebintu ebitakyuka ne bw'okola otya. Mbagambye nti okuggyako nga ye ategedde ekizibu n'asaba Katonda nti nnyamba kikyuse kyasobola, naye gwe omuntu ne bw'omukuba okumumenya eggumba takyuka. Omuntu gw'olina omulaba. Kale katugende mu maaso twongere tunuulire abantu abalala. Tuli ku bintu mu bufumbo. Abantu b'olina, omuntu gw'olina, omusajja gw'olina oba omukazi gw'olina, nga waliwo ebintu by'otajja kukyusa. Era kyova olaba nga Bayibuli egamba nti obugagga n'amayumba bibaweebwa bakitaabwe, naye omukazi omulungi ava eri Mukama. Soma nti n'omusajja omulungi ava eri Mukama. Ekirala kyali kyakwegendereza nnyo nga tonafuna mukazi oyo. Wali wakwegendereza nnyo nga tonafuna musajja oyo. Bwe tunaatuuka ku nsonga engeri gye wafunamu omukazi oba engeri gye wafunamu omusajja, kyekyokuyiga ekinaddako. Nakyo ojja kutunuulira nga mulimu ebituli bingi nnyo bye wali weetaaga okutunuulira. Naye era tujja kuba n'ekyokuyiga ekigamba nti kaakati okola otya okulaba ng'omuntu oyo gw'oli naye mu ngeri gy'otakyetegekera naye osobola ate okumufuula, osobola okukifuula mu ngeri ennungi ne muwangaala. Katunuulire ku muntu eyakulira ewa maama we. Okukulira ewa maama we, bassebo ne bannyaba bampuliriza, temukiyita kintu kyakuzannya era si kyakusaaga. Abantu ku nsi yonna kumpi ebitundu nga 6 oba 7 abali ku nsi bagwa mu kiti kino. Abantu bakulira nnyo ewa maama. Taata ayinza okuba nga ajja bbalirirwe ng'ebiseera ebisinga obeera ne maama. Taata ayinza okuba nga yafa. Taata ayinza okuba nga yawukana ne maama wo nga maama yabeera nammwe. Ebintu ebifaanana bwe bityo. Taata ayinza okuwasa omukazi omulala kwegamba ewammwe n'ajjayo lwa lumu mu ebiseera ebisingira nga mubeera ne maama. Maama ayinza okuba nga ye teyafumbirwa naye yafuna musajja n'afuna lubuto n'azaala mwana n'abeera n'abaana be nga tafumbiddwa. Abaana be abeesobolera, abaana be buli kimu akirina, emmere agirina, sente azirina, basoma, baana bange babeere awo. Maama manenya akukyalako ewa dadi nti twala eri agenda kuwa kye sirina. N'abakuliza awo. Abantu kumpi ebitundu nga 7 ku 100 bagwa mu kiti ekyo. Mbikuddiremu. Maama ayinza okuba nga taata tabeerawo naye nga mwali mu maka naye nga ajja n'addayo ebiseera bisinga nga maama abeera n'abaana bano. Maama ayinza okuba nga yawukana n'omusajja ng'abaana yabeera nabo. Maama ayinza okuba nga teyafumbirwa naye nga yazaala buzaazi baana be byonna abirina. Okiwulidde? Maama ayinza okugamba abaana ne bakula ne maama. Ate waliwo maama ng'oluusi obufumbo bwafa bufi naye n'abeera n'abaana be n'atabaganya kugenda wa taata. Ebyo nno omwana bw'aba nga yakulira wa maama we, njagala wuulirize ensonga zino. Ndi ku ppeegi 5 mu kitabo kino, olugendo olutuusa abafumbo mu ssanyu. Ensonga ezireetera omuzadde omukazi okubeera yekka zifaanana n'ez'omusajja naye kweyongerako zino. Omukazi ayinza okusikira eby'obugagga ng'akyali muwala muto, oba okufiirwa omusajja n'amuleka mu maka, oba okufuna omulimu ogumuwa ssente nnyingi ng'akyali yekka. Kino kireetera omukazi okubeera n'abaana nga awaka tewali musajja amufuga.
oluusi wabaawo amaka wadde nga musajja waali naye ng'omukazi we yafuga amaka. Ekyo nakyo weekiri ng'omukazi ewaka yalina eddoboozi yafuga amaka, yafuga abaana, yafuga n'omusajja, yafuga abagenyi, yafuga abakozi, ng'omukazi ewaka buli kimu yakikola nga omusajja musirifu. Ekyo nakyo weekiri. Okiwulidde? Era nga yalabirira abaana. Omusajja taba na ddoboozi era takkirizibwa kwogera oba okunnyonnyola oba taweebwa budde bunyumya n'abantu oba okukiikirira amaka. Ebintu byonna nga bitambulira mu nteekateeka za mukazi we. Ekyo nakyo kikola enneeyisa y'abaana. Abaana bakulire wa maama batono nnyo ababeera abantu balamu. Abantu bano oba abasajja oba bakazi tebabeera waka. Batambula nnyo ate tebaba na nsonga ntuufu zibatambuza. Tebabula ku mikolo egyewala n'okumpi. Tebabula awali obubenje oba ebintu ebyesisiwaza, ebitiisa oba ebyeraliikiriza. Tebatera kubula mu misango egikolebwa abantu abangi, gamba ng'okwekalakaasa, okukuba ababbi oba abantu abalowoozebwa okuba n'emisango. Abantu bano tebaba na nsonga ntuufu ebatwala okukyala era tebeetaaga kubabuuza gye bava. Bw'omubuuza nti ovaawa akuddamu nti gye wantumye, oba n'akubuuza nti obadde oyagala nkukolere ki. Okulumya abalala ly'essanyu lye era tafaayo ng'omuntu omulala alumwa oba ng'akaaba. Abantu bano boonoona nnyo era buli ekimunyiiza ayonoona kyonoone. Tewala amugambako mpozi nga anaamubendegera. Abantu bano balya buli kadde, okwegaaya, okunywa, so ate ebintu biba bikweke oba ebibbe. Baagala nnyo okuzannya emizannyo egirumya era bawoggana nnyo. Okulwana awaka oba ku kyalo gwe mulimu ogwa buli lunaku era balamula alugwamu. Tebatera kubeera awatali kuwakana. Owulidde mukwano gwange? Tebatera kubeera awatali kuwakana. Bawakana ekisukka. Okiwulidde? Ate si ekyo kyokka. Abantu bano buli lwe babeerawo era tebaagala omuntu abasinga waakiri mulwana bulwanyi naye nga tomusinze. Tebatera kusoma nnyo era tebaagala mirimu gya buvunaanyizibwa ennyo egiyinza okubasibira awaka. Tebassaamu muntu yenna kitiibwa okuggyako ng'emmere yeeyokya eyo agitaamu ekitiibwa. Boogera ebigambo bingi era tebaggwa kutuula mu misango egy'olugambo. Ayinza okuleka okulya emmere okutuusa ng'atuusizza olugambo. Olw'okuba batambula nnyo gye baagala gye bagenda, tebaagala kunenyezebwa. Kibaleetera okuba abenzi ate obwenzi obw'ekika ekyawaggulu ennyo. Kubanga buli mboozi yonna aginyumya, buli bigambo byonna ebibi n'ebirungi abyogera, buli muzannyo gwonna aguzannya, okwemegga yeemegga, okwekwatakwata n'abantu abalala. Buli kintu kyonna ekisoboka akikola kubanga talinayo muntu amugamba nti nedda. Oyo ye muntu eyakulira wa maama. Osobola okuba ng'olina omusajja oba omukazi ng'ali mu mbeera efaanana bwetyo. Nabagambye nti oluusi ayinza okwawukamu ng'ate alina lwe yabeerako mu maka ag'enjawulo naye n'ajjayo ekyayo n'agatta na kino. Ayinza okugyayo ekirungi, ayinzayo okugyayo ekibi. Y'ensonga lwaki oluusi omuntu ono tabibeera byonna 100/100 kubanga oluusi asobola ogendako mu maka amalala n'akoppayo ebirala ebirungi oba ebibi. Katutunuulire ebirungi byabwe. Balina ebirungi byabwe. Baba n'omukwano ogw'olugambo era buli ekigenda okubaawo bakyogera. Baba n'emikwano mingi nnyo newakubadde nga era baba n'abalabe bangi. Balwanirira nnyo mikwano gyabwe. Tebalekerera mikwano gyabwe. Balambula nnyo abali mu buzibu n'abatalina. Basuza nnyo ku nnyimbe ne babeesabeesa abafiirwa. So ate ne ku mikolo tebabulayo n'okusingira ddala mu nteekateeka z'emikolo bazibeeramu. Be banyumisa buli mikolo. Bayamba nnyo buli wantu awali obuzibu. Gamba ng'okutinda oluguudo olukutuse. Baagala nnyo ekintu ekirimu abangi, okuba embeekuulo, okunyulula abantu abagudde mu biddiba oba mu buyu, okutwala n'okuyamba abagudde ku bubenje na buli buzibu bwonna obutuuka ku bantu abangi n'abatono. Be basooka okubumanya n'okubutuukako. Si nsonga ne bwe kitwaliramu ebintu bye oba obulamu bwe.
oba buli kimu ekimuyinza okumukosa ne bwaba kiba kinaamukosa era abeerayo. Buli mawulire ga buli ngeri bagatuusa era bagabunyisa buli wantu. Tolaba nga nabo balina ebirungi, balina n'ebirungi byabwe. Ebirungi byabwe birungi era kirungi omuntu ono abantu bano nabo tubeere nabo, naye manya nti ebintu byabwe tebijja kukyuka. Waliwo ebintu ebitajja kukyuka. Tomugaana kukyala waakiri mugambe ntugende fembi, nogamba nti onomugaana okukyala tojja musobola kubanga yakulira wa maama we. Obutabeera waka si kizibu kye. Ayinza kangendeko ndaba abeewaffe otuuke waabwe n'atasulawo, alina asula ewa jjajjaawe, ateekera nakera ng'agenda wa ssenga, ate oluddako n'agenda wa kojja, ate oluddako n'agenda wa mukwano gwe gwe baasoma, ate oluddako kwegamba ogenda okutuuka waabwe okuba okumukubira ewaabwe ng'amaze ennaku nnya taliiyo, naye nga n'abe waabwe tebamanyi gy'ali. Pozi ennaku zino omulembe nga bwe gwajja ogw'essimu nga munaamunoonyeza ku ssimu, natuuka ewaffe Bulemeezi naye ne baŋŋamba senga we Nakasongola yalwala, ate bwe natuuka e Nakasongola ne baŋŋamba ate ekiri ewa jjajjaawe Bugerere, ate naye muyi n'atuukako Bugerere yavudde wano mu Kampala. Olutuuka mu Kampala okutuuka Bugerere n'omugamba n'omanyi muganda wa jjajjaawo ba senga wa muganda wa jjajjaawo nti ali e Busoga, ate yali bwati ne bwati, matuuka ngendeyo kyaba babeera n'embaga situukangayo, naye gwe omanyi yagenze mu kifo kimu wano Bulemeezi, naye genda okumutegeera obulungi, ogenda okulaba nti boda yamukubidde eyiganga. Iganga yagenzeeyo atya? Omuntu bwe yaŋŋambye nti agenze wano e Bulemeezi, oyo ye muntu eyakulira wa maama bw'abeera. Mbagambye nti ekiyinza okumukyusa kiri kimu, ye kwe kutegeera nti ekintu ekyo tekisanyusa balala, n'asaba Katonda ga Mukama Katonda nyamba nkyuse ekintu kino kikyuke. Naye gwe ne bw'omukuba n'omumenya eggumba tasobola kukyuka. Olaba omuntu gw'olina bw'ali, naye ate ng'olina okubeera naye, mwazaalagana n'omwana oba abaana, mwagattibwa mu kkanisa. Olina abaana toyagala kuswaza baana bo nti owasiza omukazi omulala oba ofumbiddwa omusajja omulala. Oyo omuntu gw'oli naye bw'atyo bw'afaanana. Naye ng'obufumbo bwo bugenda mu maaso, bubanyigiriza bwe bugenda mu maaso. Abalala balemeddwa n'agamba omukazi annemye oba omusajja annemye. Kirudda na ludda ne bwaba omusajja kyabeera. Abasajja balwanalwana batagwa mu makomera, baakulira wa maama. Era omukazi wowulira ng'agamba nze tutwawukane n'abaana bange mbatwala, sibakulekera mbatwala. Obatwala te. Singa mukazi gwe waali badde olina amagezi agakumala, tewalirowoozezza nti kantwala abaana mbagyewo omusajja, kubanga gwe abaana bo bagenda kubeera ekyo, tebajja kusanyusa. Manyi nga okubaleka wa kitaawe waliyo ebizibu bye tugenda okutunuulira ku muka kitaawe. Waliyo ebizibu bye tugenda okutunuulira ku muka kitaawe, waliwo ebizibu. Naye kyalisingako okumuleka n'abeera ku bizibu bya muka kitaawe okusinga bw'abeera ku bizibu byo gwe maama, kubanga omwana oyo togenda mukwatako, tomusobola. Agenda kubeera ebyo, obulamu bugenda mukaluubirira obulamu bwe bwonna. Nti bw'obanga olina omukyala afaanana bw'atyo, obanga olina omwami afaanana bw'atyo, tosuubira nti ojja musobola kumukyusa, okuggyako yeka ng'ategedde n'agamba naye ebintu bino nga bannange bayisa bubi, n'agamba kankyuse, Katonda nyamba nkyuke. Katonda yeka yasobola okumukyusa. Gatunuulire omuntu omu, tetugenda bamalayo leero, naye bw'onoosiima ojja kwongera okusoma ekitabo kino. Tugenze ku peegi 56. Katunuulire omuntu eyakulira ewa muka kitaawe. Basebo ne bannyabo, abantu bano bajjudde mu nsi ate bangi. Buli muntu yenna gw'olaba naggagga, kumpi buli naggagga yenna yakulira ku muka kitaawe. Kampa kanjogereyo omuntu omulala. Buli muntu omukulu gw'olaba mu magye ag'amaanyi ng'aga Amerika, ng'aga Bungereza, ng'aga amawanga gonna, buli muntu gw'olaba nga wa magye omwatiikirivu yakulira ku muka kitaawe.
abalamuzi ab'amaanyi bakulira ku baka kitaabwe n'abantu ab'engeri ez'amaanyi abalina ebifo eby'amaanyi eby'okumwanjo. Kankusomereyo abantu bano obategeere. Ate teweebuuza nti kiri kitya. Tuyinza okusookera ku Isimayiri, naye baagoba mugobe ng'avubuse muka kitaawe. Tuyinza okutuuka ku Simyoni muganda wa Yusufu, ettemu lyalina mu bwongo muka kitaawe. Amunoni, Abusaloomu, abamanyiddwa mu bikolwa ebibi mu nsi. Oluvannyuma lwa Yesu Kristo okugenda mu ggulu, waliwo abakambwe nga Diocletian, Constantine, Alexander the Great, Mussolini, Napoleon, Hitler, Adolf, Shaka Zulu, Saddam Hussein, Farai Didi, Osama bin Laden, Gaddafi. Wano mu Uganda twalina Field Marshal, yali president waffe, Field Marshal. Eyo mu Central Africa waliyo omulala Siad Barre yali wa Central Africa, wa Somalia. Ojja kubitegeera. Twalina Mobutu Sese Seko Okuwendo Zabanga n'abalala bangi abaakulira mu maka ag'engeri eyo. Ebyafaayo ebimu ku bantu bano ojja kubimanya ng'osoma ebitabo ebirala ebiboogerako. Genda ku encyclopedia, genda ku mikutu gyonna egiri ku gundi ku internet, obuuze abasajja bano abakulembeze bangi ab'amawanga ab'amaanyi kulira ku baka kitaabwe. Abantu bano baba bawuliriza b'amateeka, oba mabi oba malungi, era ayagala nnyo n'abalala bagoberera amateeka oba malungi oba mabi. Nga bwe nagambye nti baba n'omukisa. Abantu bano batera kuba abagagga, abaserikale ab'oku ntikko oba abakulembeze abakulu. Bafuna nnyo omukisa gw'okufuna abaami oba abakyala. Abantu bano ssebo be basooka okufumbirwa oba okuwasa abakazi, tobiyita byakusaaga. Baabala musobola okubulwa naye bano bo balina emikisa egyo. Okiwulidde? Ate baba n'abantu abasinga okuba n'empisa ennungi naye nga ye talina. Abantu bano batera kuba abasirise nnyo, si lwakuba balina empisa ennungi, naye lwakugaanibwa okwogera n'okwennyonnyolako. Singa osoma ku byafa ku Hitler, muka kitaawe bye yamukola biyitirivu. Kiwulidde? Biyitirivu. Era Hitler ebintu byonna bye yakola yabirayira okuva mu buto n'agamba bino ndibikola. N'agamba muka kitaawe ng'ono alinamu omusaayi gw'Abayudaaya. Naye bwe ndikula Abayudaaya kye ndibakola, nja kukibakola mu mazima. Yatta Abayudaaya abayitirivu. Okiwulidde? Nakati Abayudaaya bakyakimanya. Mukwano gyange abaagalwa, omuntu eyakulira ku muka kitaawe tomuyita wa kusaaga. Singa omuntu ono akuyita ng'omusobezzaako, totawaana kwennyonnyolako. Kkiriza bukkiriza kyakulagira. Buli lw'omwegayirira oba okwagala okumunnyonnyola alaba ng'amunyoomye. Kyabadde ategese okukukola ayongerako ekirala. Abasajja bano b'abakazi bano mu buto baagaanibwa okuzannya, so ne bwe baba tebabagaanye beesosola bokka ku balala. Tebaagalira ddala muzannyo, okukaaba kusinga okuzannya. Tebasaaga, tebeemanyiiza, tebaleetebwako lukwanokwano. Abantu bano be basingwa mu nsi okukola emirimu obulungi. Buli mulimu ogumulagibwa okukola oba buli tteeka erimuweebwa akola nga bw'omugambye. Tayongerako era takendeezaako. Tebeetantala kuyiiya byabwe oba okweragira ekyokukola. Singa omuntu ow'engeri eyo aba mufumbo, ky'otomulagidde oba okumutuma takikola wadde kyetaagisa kitya. Tebaba na nsonyi zonna era tewali kimuswaza ku nsi. Owulira omuntu gw'oyinza okuba ng'olina nga yakulira ku muka kitaawe. Naye nagambye nti bw'abanga yagendako ne mu maka amalala n'amalayo akaseera oba mwezi oba myezi ebiri, ate naye ayinza okugyayo akantu n'agatta ku bino, oluusi nga kalungi oba ng'ate kabi. Era nziramu okubagamba nti bw'akizuula yekka nti embeera gy'alimu si nnungi, asobola okusaba Katonda nti nkyusa, naye gwe tomukyusa. Abantu bano tebatera kusoma nnyo,
tebakoppa kiyite okuyigira ku balala okuggyako ng'omulagidde bulagizi. Tebatera kwerwanako oba okutangira obuzibu bubagiridde. Ekijja kijja era nga tatidde. Mu kino batuusibwako agazibu aganene naye tebalaajana. Singa naye akutuusaako ekizibu oba okumulumya n'olaajana akutta bussi, ate bw'osirika n'otalaajana akusonyiwa. Mu kino bagumira okuyiikirizibwa, tebafaayo ng'omuggyeko ebibye ku mpaka. Mu ddembe takuwa oba kiyite ntagaba nga yeeyagalidde. Naye bw'omuwaliriza oba n'omuggyako ebibye lwa mpaka byonna ne by'obadde toyagala abikuwa. Abantu bano tebaba na ddalu lya kusaaga oba eddalu eryonoona ebintu mu ngeri ey'omuzannyo, naye eddalu erirye liba lya ttima n'obukambwe. Ebiseera ebisinga tebatera kwerwanako. Singa balumbibwa nga balaba bakkiriza n'obakolako ky'oyagala, naye buli ky'omukoze ne bwe kiba ekitono kitya nga tomusse okisasulira obulamu bwo. Kino kiyite nti batemula. Oyo y'engeri gye byesasuzaamu. Abantu bano abasajja n'abakazi abaakulira amaka omutali maama abazaalira ddala oba taata waabwe abazaalira ddala tebakozesa bintu mu ngeri entuufu. Buli kyaweebwa akikozesa yeekwese. Emmere gy'aweereddwa agirya yeekwese. Olugoye alwambala yeekwese. Ssente azikozesa yeekwese. Buli kyakozesa akikozesa kuyita mu ngeri ya kubba. Obulamu bw'abantu bano buba mu katyabaga, kyokka n'obw'abalala babuteeka ku bunkenke. Obubbi obwabwe si bwa kwekweka naye bw'amaanyi ku maanyi, kiyite kkondo azikiriza. Kyewuunyisa nnyo okulaba ng'abantu ab'engeri eno baba benzi nnyo okusinga n'abantu bonna. Mu kino ensonga eyabaleetera okukola ekyo, tebafuna kuyigirizibwa ebifa ku bulamu bwabwe, amakulu g'ebitundu by'omubiri n'enkozesa yaabyo entuufu. Engeri gye batabeera na ddembe limala kubuuza oba okuddibwamu obulungi, beesanga bakoze kye basobola okukola awatali abatangira. Ensonga endala ebaleetera okwenda, omubiri gwabwe gufuuka saddaaka. Buli ayagala okusobya ku bo tebagaana kubanga kibayamba obutaloopebwa oba okukubibwa. Bw'aba omusajja olw'obutaba na ddembe limala awaka, singa wabaawo amukolera ebimunyiiza naddala nga muwala, alina kumukuba mu ngeri ya kumutta naddala nga si wa maama we. Ekiyinza okumuwonya okuva mu mikono gye kwe kukkiriza okumukabawalako. Bano abawala batera okukabawalwako bannyina ab'owaka. Bw'oba toyagala nkuloope, kale ekkiriza nkole bwe nti. Mukazi wattu nakkiriza emiggo kwegamba kati n'amanyiira nga ne watali kizibu nga tagaana. Kibaleetera okubeera abenzi. Owulira ebizibu byabwe. Era abawala abagwa mu kika kino naye buli kizibu ekimutuukako awaka ne bannyina abatali ba maama we, awaayo omubiri gwe asobole obutawawaabirwa mu bakulu oba okukubibwa. Okwendebwako tekimumuluma nnyo nga okubonerezebwa okw'obukambwe okubatuusibwako buli lunaku. Ebyembi embeera eno agimanyiira ne kiba nga ekyokulwanyisa ekimutaasa. Kizibu nnyo okuwona omuze ogwo kubanga agukuliramu. Ku nsonga y'obwenzi, ebintu bino bye twogedde babikola n'abooluganda lwabwe, oluusi n'abazadde baabwe. Omukazi ali mu maka ayinza okukozesa obuwala obuto okumukomba. Okitegedde ekyo? N'amuwa ekibonerezo oba okumuliisa pupu oba okumunywesa susu. Embooko okulumwa agamba kandya ebyo oba kanywa ebyo waakiri oba kankombe omukyalo ono nga talina kyakukola obulumi n'abuwona bw'atyo. Obwana obulenzi obwa bba ayinza okubulagira okwebaka nabwo oba okubuyisa nga bw'ayisa obuwala. Tolaba nga abaana abalenzi nga baagala nnyo muka kitaabwe n'osirika. Bw'oliraba nga abaana abalenzi baagala nnyo muka kitaabwe, gwe taata waabwe tosirika. Tegeera nti waliwo ebikolebwa ebigenda mu maaso. Kati omwana ono agenda kukula nga bato bw'afaanana nga talina gw'atya. Bannyina tabatya, muka kitaawe tamutya n'ebirala. Okirabye? Bannange, amaka omuntu ono bw'oliba nga gw'ofumbiddwa oba nga gw'owasizza,
ebintu bino binaaba bizibu okukyuka. Okiraba gwetegereze, tolaba nga abaana abalenzi nga baagala muka kitaabwe oba abawala nga baagala nnyo bba wa maama waabwe ne weebaka otulo. Noonyereza omanye ensonga lwaki abaagala nnyo era ng'alaga okubalumirirwa kazzi olwo aboonoona era bayingira okulya ebisiyaga nga tebeeyagalidde. Baabawala abakulira ewa bba wa maama waabwe oba ewa taata waabwe ng'alina omukazi omulala tebaba na kuwumula wadde essaawa emu bweti okuggyako okubonaabona nnyo. Ekisooka taata amanya nti abawala bano wadde bamuyita taata n'esi yabazaala. Kyakola kubaagala nnyo naye nga buli byabaawa abiweerezaako obugambo bugamba nti ye gwe ndikufunamu ki? Lwaki nfiirwa nnyo ebyange ku lulwo? Lwaki wakuza akabina oba omubiri ogutali gwa mu kika kyaffe n'ebirala. Kati oyo omwana aba atandise okumwonoona ate naye talina kyakukola kubanga waabeera ate naye okumuyisa obugambo obwo obulungi naye ng'omuntu abuwulira kakkana ng'olaba abaana abawala baagala nnyo taata waabwe bawa maama. Kazi olwo batandika okwonoona. Naye jjukire ye mukazi gw'ogenda okuwasa. Ebintu bino tebiyinza kuggwaayo. Nja kutandikira olunaku olulala. Naye tegeera omuntu gw'olina biki by'atasobola kukyusa, lwaki tabikyusa? Ye mudda tukola tutya okutereza amaka mu mbeera eyo? Ebyo birinde, bimmanje, bibanje eddoboozi lino ly'owulira. Bibanje, funa ekitabo kino obisome. Olugendo lutuusa abafumbo mu ssanyu kyangu nnyo okufuna wali ewassali. Noyongera okukuguka nomanya omuntu gw'olina bw'aba ng'agwa wano kati nkole ntya? Tujja genda maaso tulabe biki ebikolebwa, biki bye walikoze omuntu ono okuddamu n'afuuka omuntu ate obufumbo bwe nubasanyusa. Mbaagaliza amaka amalungi, mbaagaliza ekisa kya Katonda. Bwe tuwulira puroguraamu eno togifiirwa, ddamu obanje nti endala nja kugibeerako sawa bwe ziti kubanga nja kumaliriza omuntu ono abakulira ku muka kitaawe. Ate nabo balina ebirungi byabwe. Tusoose bizibu naye balina ebirungi byabwe. Ye ate osobola kukola otya okulaba ng'onoomukyusa ate akufuukira ekyo gwe kyoyagala afuuke. Mukama abampeera omukisa abakuume, tugende mu maaso n'okuwuliriza ensonga zino, tujja kuziggyamu amagezi olyoke obeere n'amaka aganaakusanyusa. Mukama akumpeera ekisa. Katusabe. Omulungi Katonda wa Isirayiri, mwe tujja obuwanguzi bwaffe, tukwebaza olw'ebigambo bino bye tuwulidde. Tusaba bituyambe. Leka abasajja n'abakazi baleme okwettanira okuva mu maka kubanga bategedde bikosa ki abaana. Leka embeera ze tulimu tunyweze obufumbo abantu abawulidde baleme kunoba, baleme kugoba bakyala baabwe kubanga ebintu bino bikosa abaana baffe. Bireeta okubwa emirembe mu maka nabo ge baliba nago. Mukama saasira. Abadde balina emitima eginyeenya nga baagala okwawukana bwe banawulira ebigambo bino kabaddemu bayungibwa obupya abaana baabwe basobole okuba n'emirembe. Ekisa kino obulungi bwe butubeeremu byonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Eyo yebadde program Family Life wano ku Prime Radio. Tomanyi bonjagadde otyonze muli onkoze kyejo togeza kugenda nabo oli bonzise kakasa tikabogere byabwe ndi buwo jakulwala olinsuula oswedane bebi munange kyotomanyi bonjagadde otyonze muli onkoze kyejo togeza kugenda nabo oli bonzise kakasa tikabogere byabwe ndi buwo jakulwala olinsuula oswedane kuwulidde bwolonda akusana kati nganze bwenalondono mirembe gy'okola wendemereddwa muyita nti
abakyala banteganya kizibu sikyamanyi bwe guma lwakuba gwe wawangula abakuteganya kusaba obagambe nti ndiwo nange ngamba bange wenjo tiwantwala wolonda akusana kati nganze wenalolono mirembe gyoko wendemereddwa mwitanti jangu dale sensubya chansi girawo ve wamwe sazeewo nje wange abawala abalungi katugeze nga gwe buli musajja ganza bwaganza kankwekwate before it's